mwe hey bajja bakuba bamukubye wali hey banange omuntu lwaki obeera onvuma fulufiti lwaki obeera onvuma mwami wange yakubye ddamu tambulirawo mb'obugagga bwa Modo Music bwali bwa view once naye bannange mwekoze bintu ku mutala guno kyova banze kayanja nze n'ennaku yange tukeera kunoonya abantu bagenda bweru kukola ebyokujoga Kampala tetubisobola obugagga bwa view once kuno kwebali abali ku bugagga bwa view once mbabuulira Modo Music obugagga bwe bwali bwa view once yali asula mu nyumba ezaala kizale ali mu kyala yasanku lwatagenze mu nnimiro talya naye mukikola mutya n'obugagga bwa view once obwo bantu bange Modo Music why don't you come n'enkutwala ebweru n'okola obwakadaama Modo Music ngenda kukusiba akakaaya nkwambaze saliya nkutwale mu kiyumba ky'omuwarabu olyokokola emirimu segwalimu akalemalema bwote nenga twogera kuno nakuli mukimenti twatwalako omwana ow'obulenzi ku bwakadaama nga yeefudde omuwala ebizibu Calvin byendabidde mu mulimu guno twatikkako omuntu ne tumutwala e Saudi Arabia omuwarabu yatugamba nti ono mwandeetedde musajja omuwarabu yali ayagala mova bino bye bagwiragwira abantu n'agenda mu ruumu ye ku ssaawa 6 gwa kiro omwana ate yabitunyumiza ng'akomyewo bunga se mudondo lya mulyati nga n'omuwarabu anoonya kamuntamu yagenda okumaliriza bwati ati bayibu Abarabu babaagala nnyo okuleepinga bannyinaffe Mwarabu agenda okulwanisa omuntu okumubejjula ati nga se mudondo liyakula nawola n'agamba basala very confused couple sirabanga muntu ayambala ngatto ya sports ku suit lwaki temukopa ku big size bebe cool mwali mumulabyeko nga zene mukyala we nga bambadde mu nkola eri fane ngeeyo Maria Antinento wenna n'ogenda weesumalika mu ngatto ya sports nga kadingo yakubye eri eriko n'amannyo gano ag'ekyuma ez'abazannyi b'omupiira ku suuti. Why are you confused? You couple, why are you confused? Muli mu Uganda bleeding nga temutapate na bivulu. Very confused couple. Ne bali okabeesumalika amasuuti ne bateekako engatto z'emipiira nga balinga abagenda mu match. Oba sente zino ze mwatunzeemu kaadi ze zibayitiriddeko temukyafaayo na kunyuma ne mulyoka mujjanga muli very funny. Maria Antinento tonyuma kulaba kugulu wenna olinga obuti bwe batadde mu ngatto z'omupiira bwe muti olinga zinembwa onafulandani gwe mwajjamu obwongo zaasiiba aleeta badage Maria Antinento kati ani yakugambye nti onyumira mu ngatto ezo module ez'emipiira bw'otaddeko akasuuti Maria Antinento simanyi kyakusumaalisiza kadingo n'omuteeka mu ngatto y'omupiira akubye suuti ye. Very confused couple. Ate kambabuulire mmwe mulina okukopa big size bebe cool. Muleme kukumukopako showbiz kyokka na kumukopako mawulire naye wabula n'ebyokwambala ojja mu audience. Kati Mamizu ayinza okwambaza ekigatto module eyo ebya sports n'abiteeka ku kooti nga Maria Antinento bwe yakoze. Sita wondi engatte z'emipiira muzijje ku masuuti mutujjeeko amaalo. Kadingo ngamba gwe mutujjeeko amaalo ebigatto byammwe tebyannyumidde temwanyumye mwabadde so fun and disorganized mwe basiwuufu ababadde ku mukolo ogwo naye nga Uganda bleeding nga kitabajja mu bivulu bantu mmwe mwewummuzeeko twabakoowa wamma ayagala ogenda ebweru Calvin Kayanja nga bulijjo akatambulirawo eri abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi eggwanga Kuwait akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo twetaaga bawaita na bawaitress salala ali $1,000,000 kuliko n'overtime oggwera mu $2,000,000
input mutono ddala bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba kati nnoonyaako ku noti 7 6 17 45 27 oba noti 7 4 6 5 2 4 18 ogenda kuba onfuna butereevu abantu kuva ku myaka 21 paka emyaka 4 passport obo jino batojina jangu tuyiyo oluzungu obo manyo batomanyi mumanyize mbikolako ngenda kugusa mwezi ogu ng'oli bweru.